Neyanziza nnyo mukulu Ssenkubuge mwasuze mutya mwenna abakedde ku Salt TV. Mukulu Ssenkubuge ndi mu Mbale era okujjako akafo ko kanjawulo ntuli wano ku hoteri emu wano mu Mbale emanyiddwa nga Ocean Waves. Ntera okukolerawo naye lwakuba nti leero obudde bwo bukedde bulungi okujjako kakuba akakedde olabika nti kaagala okutandika otonnya. Olunaku olwaleero ekinkeezezza wano waliwo bakulu abavudde mu gavumenti naddala mu NRM office nga bava mu Chief Whip, Government Chief Whip mu NRM era nga wano basinkanye aba Eastern Region actually bagiyita Greater Eastern Region nga bwe yali mu kusooka ng'etwalira ddala districts okuva e Jinja mpaka Moroto. So bayise badiso bayita aba NRM chairpersons ne bayita MPs bonna aba Eastern ne ba RDCs bonna abali mu Eastern Region. So bonna bakunganidde wano okusobola okulabika nti batema empenda ku ngeri ki gye basobola okwongera obuweereza mu bantu baabwe. Ajjukire NRM yeefuga so buli kimu kitambulira ku bantu abali mu gavumenti aba NRM. So n'olwekyo bali wano Embale era nga omusomo gwa leero guggwa leero nga basuubira okuba ne Right Honorable Speaker Nitamo okulabika nti aggalawo okusoma kuno kubalimu. Omukulu gwe ndi naye olunaku olwaleero ye RDC Palisa agenda tubuulira kiki kye bafunye mu guno omusomo gwe bamazeemu ennaku ebbiri okoma olunaku olwaleero bo nga NRM kye bazzaako okulabika nti baweereza eggwanga naki kye basuubira omuntu wa bulijjo okukola okusobola okulabika nti aba bulungi. Mukulu nsanyusa okukulaba. Yes sir, nange nsanyusa okubalaba abalabi ba Salt TV. Amanya gange nze ndi kusooka Majido nga nze akiikirira president mu district ye Palisa. Yes. Mbeera kiki ennyo ekyabalese mu workshop eno? Okusookera ddala ekyatulese mu workshop eno kwe kulaba nti tutunuulira kubanga okimanyi bulungi nti Abannayuganda batuwa obuvunaanyizibwa emyaka 5 twakatambuzaako emyaka 3 kakati twayagadde twekube mu tooki tutambudde tutyanga Eastern Region era njagala okutwala omukisa guno okwebaza Parliament ya Uganda awamu ne office ya Government Chief Whip okubanga bawomye omutwe mu workshop eno okuleeta awamu abakulembeze ab'oku ntiiko mu Parliament n'abakulembeze ab'oku district okukuba tooki kubanga bw'oba otunuulira ebintu n'obiraba ng'oli mu Parliament yokka ku national level naye nga tozze mu bakulembeze no wansi ababeera ku kintu kyennyini olaba nti waba wabulamu. So omusomo guno gutuyambye okukuba tooki mu bintu pledges oba endagaano ze twakola n'Abannayuganda emyaka 5 tugenda okuddayo nga tumaze okuba mu tooki n'ebyo ebikwata ku bantu nga tumaze okubikola. So ndabira ddala nti omusomo guno mulungi nnyo ate ne guleeteramu n'aba intelligence nga ekitongole kya RISO ne baddiso kubanga tosobola okukola bya nkulankulana ng'ate ekitongole kino ekinoonyereza ng'okirese wabweru. Eastern Region tumanyiddwa nti abasinga tuli mu bwavu obw'amaanyi. Kiki kye muliko okutambuza okulabika nti obwavu buno buva mu bantu? Era kyekimu ekyatulese wano okukuba mu tooki kubanga kakati pulezidenti yaleeta enkola eno eya PDM okulaba nga enkola eno ekwata ku bantu bali abatakwata ssente nnyo betuyita betwafula nti the 39% yabo. Kakati tukubye mu tooki mu gundi eno mu program eno ya PDM eri kutambula etya abantu bakiraba batya olaba nga tuli kutambula naye obwongo bw'abantu waliwo abalowooza nti tasobola kuvaayo ng'atandikidde ne miliyoni emu. So tukyatunulira ekintu ekyo okukyusa abantu obwongo nti osobola okutandika mpola n'ofuuka kinene. N'abagagga be tulabako basuddiiri bonna batandika mpola naye buno obugagga oba okugamba nti ojja kutandika ne miliyoni 15 tebuwangaala otandika kitono n'okulankulana n'olaba ng'ogenda mu maaso. Gwe gy'okiikirira Palisa embeera eri etya naddala mu by'enguudo by'amasomero kuba by'abantu bibatera okuba nti balina okuba nga bakozesa? Ffe Palisa twagala okwebaza era President tumusuubira ali kujja Palisa okugulawo bridge yaffe gye tuyita Saka Bridge. Ffe Palisa tumwebaza bwebaza era tuli beetegefu okulaba nti tumureceivinga okulaba nti tumwebaza byakoze. Infrastructure Palisa eryoke aba Salt TV mutera okubeerayo nga tulondoola emirimu gya gavumenti. Kakati ekisigadde kye kino eky'omu nsawo
kubanga omuntu tagenda kulya Collins omuntu tagenda kulya bridge kakati twagala president yagamba nti omuntu ono abeera atya n'akasente mu nsawo kalabe nti katambuza obulamu bwe obwawaka. Twalabyeko obuli bw'enguzi abakaabye nnyo naddala aba district nti embeera si nnungi. Ekintu kino kyo mukikakasa nti gye kiri kyonoonya emirimu gya gavumenti? Of course wobeera n'ekizibu olina okukyogerako n'olyoka okifunira eddagala. President aza ayogera era ne mu njogera ye bwe yali agulawo olukiiko yakyogera bulungi n'agamba nti waliwo abantu abakolagana ne Ministry ya Finance nga bayita obaolya mu Parliament okulaba nti balya essente z'omuwa omusolo. N'agamba nti ekyo tagenda kukiikiriza era ndowooza mwalabye ku mawulire abamu batandise ebitongole bitandise okupiikinga omu ku omu okulaba nti ekintu kino buli bw'enguzi tukikwatirako ddala kubanga kakati kyekizibu ekiri kuziringitanya emirimu gya gavumenti okulaba nti gitambula bulungi. Awaali badde miliyoni 10 ogenda okulaba nga nti wagenzewo biliyoni ate nga miliyoni yali badde ekola. So njagala Abannayuganda bonna n'abalabi ba Solid TV okulaba nti olutalo luno President lwe yatandika olw'obuli bw'enguzi tumuyamba okulaba nti tuva mu kizibu kino. Tweyanziza nnyo. Mukulu Ssenkubuge ndowooza katono nnyo mukulu bagenda kubanga batulagako embeera nga we yabadde olunaku olwajjo nga bateesa nga BNRM chairpersons abamu bakukkuluma nti bo we bagenda okulondera emirimu gya gavumenti bakaawo babagoba bugoyi mu office nga bagamba tebasobola kubanga balondoola ku mirimu gino. Katubawulire. Person to be heard in a district, if you went to the council office to go to the chairman, is the chairman in NRM. They even ask you what you are, where you are coming from, and how you have reached there to start thinking of monitoring government programs. And yet the wananchi down there, they want answers from us. Contracts being given from the center. Yet the decentralization, it was the district that was supposed to do this. Are we decentralized or not? If it is not, let the center take everything. Let us remove the local government. Let the center come and do the work. Namisindo is the only district I know that doesn't have a health center for. Now, without a health center for, it means that we have no health facility where we can carry out a cesarean. So when a mother fails to produce, is almost condemned to death. Okay, mukulu Ssenkubuge sijja kusukkawo kakadde ke tusobodde okufunako okuva eno mu bitundu eby'Embale. Tujja kubanga tubatuusaako biki sipiika by'anaaba ayogedde mu lukiiko luno oluguggwa olunaku olwaleero.